Jose Chakala n'ayambusa endabirwamu y'emmotoka tayagala ne wa Buladi awo nga baagala mubongako nalaga nti waakabi ekitegeera nze mbeera ne palaso y'omuntu ali open kasajja n'ogamba makono kyaliwo ebambi mulete nfune n'oba ayagala kifaananyi naye ali open tewali n'omu ne gwe nateeka ku posta teyalanga ani gwe wateeka ku posta musiraamu ani omulala posta wateekako bameka baliko abamu kati basibi bagamba sibi yaŋŋamba tonteekako naye wennaabaawo nja kujja oba ŋŋenda kale nja nakulangira nako kuba olw'ensonga shoyo ate kisooka tuli wamu okitegeera Buladi tewali yalanga tebalanga tekuli yalanga yadde okunteeka ku status nti oba tuwagire maaka yadde okupostingako naye nga basobola okukola bwa advert mu bayimbi mu bani nga tebakola nabo okitegeera so ne ŋŋamba bagaayi bano si baddala nsobola okuteeka ku posta nga simaze kwogera naawe ne bwaba Miki namuteeka ku posta nga maze okwogera naye kubeera Miki y'omuntu yali wala nankubira essimu naŋŋamba Buladi nzija ne ŋŋamba ne bano abaana batuli bulala tuli part of kanjogere nabo akkiriza omuteeka ku posta mukole ki muteekeko ebyaddala kati okutuva ku Jose Chakala okutuuka kwasembayo nze omanyi seekwekerera eyankubira essimu mugamba yankubira omuntu yekayekka gwe mmanyi waliwo no gaya alina akabuto mutuli bulala bakagenda yaabo bagendera ku mugendo eyo yeka yeyansindikirako yeyampostingirako ne ku posta yange. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awe wa mukwano gwange bwe liba ttooke oliwanirira likyali ku mugogo abasiddi omusunsu zirinya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero n'omusajja gwendi naye bamuyita Mark Pro omusajja ali mu fashion omusajja ali mu promotions abayimbi bikwatagana n'omuziki kwambaza abayimbi at the same time omusajja mutegesi wa bivulu akyemanyi gwe atambulira ku mikutu emigatta abantu wali ogenze maaso n'okuba nti omulabako one time agenda kuba nga atubuuzaako tugenda kuba nga twogerayogeramuko nsonga za TikTok content creation bayimbi n'ebintu ebigwa mu koere obuuza ku bantu tugambe ebigambo abatulaba agaliwo ne mukulu wa baasi neeyongera okuba nga nfunye omukisa okunkyazaako amaanyi eddoboozi Mark Professionals okuva eri wa Palaso mu team Good Music ate nga nkola ne Gaza family to the world kuli daiko no manyi kuli daiko ni chali wange kasajja ka side Gaza family so system etambula etya ebintu nga ebitambula so far system etambula bulungi tetulina mu buzibu era obulamu butambula kasoba nga oli mukozi obulamu butambula bulungi kubanga era kasitokera ku macha noonya olabuke ttoko inamuko sente zo era pali sijja kwegaana nzikoze nzifunyeko era siri bubisi kukulumira Katonda katusubire kutwocha bwocha we tuvira oluseke lugenda kukwata nawe oli ku luseke timu timu luseke owa kamera oliyo oluseke oyo omukyala bambi nkusaba oluseke ddolo kale nabadde ne mwana muneza amanyiddwa nga MC Stabon ennaku nga 2-3 emabega yabadde atunnyonnyolako ku njawukanaye n'abatuli bulala at the same time nemanyako nti yegwe omu ku bagayizi abagenda maaso n'okuba nti bakolaganako ne tuli bulala mu bintu ebikwatagana ne fashion n'ebiringa ebyo but one time lumu nakusangako ng'oli mukambwe nnyo eri tuli bulala at the same time nakoze interview nate ngenda olaba engaging naye ng'oli mukambwe nnyo obusungu bwo buvaawo abasi obusungu bwange n'abaana abo abatuli bulala si bw'amaanyi nno kubanga twali tukwatagana era tukolagana n'abamu era nkyayogera nabo omanyi okwogera n'abantu nga bapretendinga nti olikyali waffe mulimu abamu abaddala mulimu n'abamu nga si baddala kitegeera bad mind kati nze enjawukana yange nabo yatandika mabegako byali omugwa kubiri awo nalinamu ekivulu kyange kyenali nkoze ne Palaso yali birthday yange sofa naye bagaayo abo
nali mbabeererawo nga wonagamba nti mbategese waliwo tuwa ze bategekanga tuli mu TikTok video ezo tubaddemu tukoze nabo ekitegeera ne mu video zaabwe mwendi era ezisinga zonna zonna ezisinga emabegawo ze twakolanga newe baya Jose Chakala mwendi ekitegeera bategese tuwaawo tutambula nabo okuŋŋaanyiza abaana ng'omanyi nti nyina audience yange mu baana b'ennaasa neeno ne mu tawuni wonna nentwala abaana mu ttuwa zaabwe basasula mitwalo 5 tuvuddewo Luweero wa ntaddemu amafuta mu motoka yange sinaana na muntu gwe ngambe mpa amafuta nga omanyi nti mukola ttiimu olaba One Love ekitegeera ebeerawo n'obawa obudde n'ogamba owaayo sangana bantu benkola nabo bakola ki bategeera Buladi nagenda okulaba abasajja nga ebyaddala tebategeerako ddala ebyaddala kati nkulimbe omuntu okuva wano sebo gwa baasi nokwata amafuta ago nogateeka mu mmotoka n'ogenda Luweero ku show yaabwe One Love eyo kimanyi okuta videos ennungi ezibateeka waggulu zitadde ku media izo okitegeera ne bakola ebyekisiru byabwe twali eyo ne bakola ebyekisiru byabwe ne balwanira ssente ntijukira fight y'Luweero ku gundi ku mafuta Jose Chakala alwanye ne banne okitegeera beekubyawo ku mafuta mu audience mu public ng'abantu babakwata videos mu public sente zezali zibaleetedde obuzibu kuba zinawulira balwana ng'oli agamba tetusobola kufuna sente bweziti kibi nga bali mu kwekuba bo nga bo kati abantu babakwata video eyo video nesigenda ku media ekitegeera kati ne bakomawo e Kampala eno tukomyewo kubawo ebiseera byo nali ntegese ekivulu kyange ne Palaso nga nali njogeddeko ne musiraamu Sibi mugambyeko oyo w'emiggo yakwata emiggo buli omu nga ngenze buli omu mutegeeza about my show abamu ne bagamba nteka ku posta aba ne bagamba nze tonteekako we n'abawo nja kujja okitegeera bwe bityo munnaye ne ngamba tuli ttiimu tukolera wamu era nga One Love gye mbalaga nabo gye bajja okuzza erinze munnaye saategeera mba ndi awo yadde shetambula enaatera otuuka tewali n'omu yalanga tewali n'omu ne gwe nateeka ku posta teyalanga ani gwe wateeka ku posta musiraamu ani omulala posta wateekako bameka baliko abamu kati basibi bagamba sibi yangamba tonteekako naye wennaabaawo nja kujja oba ngenda kale nja nakulangira nako kuba olw'ensonga shoyo ate kisooka tuli wamu okitegeera Buladi tewali yalanga tebalanga tekuli yalanga yadde okunteeka ku status nti oba tuwagire maaka yadde okupostingako naye nga basobola okukola bwa advert mu bayimbi mu bani nga tebakola nabo okitegeera so ne ngamba bagaayi bano si baddala okitegeera tusooke kampozinge mukaawo ogamba nti tuli bulala family bagaayi tebaakulanga ekibuuzo wali ogetinze on board nabo ne muteesa nti tugenda kola show bwe tuti sente tugenda kuwa mutemwa we kuti ando no abasi mu industry muno tubeeramu kati ffe twakola emikwano nyine emikwano gy'abayimbi Palaso omulaba mulaba Pastor Bugembe omulaba by the Pastor Bugembe kati show yange yaleta Pastor Bugembe mu bbala najja ku show yange okumpagira Palaso oyo family okitegeera so kati bwe mankoze show kati ffe twayingira mu industry muno tuli tutegeka ebivulu the same time tubambaza the same time twogerera ku media tuli ba bloggers okwatagana n'abantu banjawulo kiringa One Love nti nze bwe nakola show nti nsobola okugamba Miki Sefuko ani Mutolo abani nombagamba bannayi ninawo kashow kange musobola okukolerako bu drops era walaba bu drops bwali bungi ba Ivo official bani sijja bamalayo kwa bali bangi just for One Love era nga wenna kati yali birthday bwe mbambisa abantu bange nemba kwali kusasula katebeleza omuntu ng'okoze birthday nga yakusasulira kati oba oyagala TikTok munnaku we sente mmeka yes olina kujjanga mukwano gwe n'omusupportinga n'ogamba okusinza kamukontributingira kino kitegeera kuba nange sho tuzikola ezo nga tulina ebigendererwa kitegeera kuba kati nze ndi mu kuzimba nyumba ya mama wange kitegeera mbanji koze nga nina ekigendererwa nti obusente obuvaamu ngenda bongerako mama wange nyumba yekole ki egwe kitegeera kati so tetwali ku nteeseganya mbo bayandagano ya sente oba tubeera mu One Love nga bola abayimbi bwakola concert mikwano gino giga gikola ki egimuwerekerako nete bona tokisanga nti oba contributing sente naziwa kwati wokola show eyo concert n'oleeta abayimbi nga buli omu ogenda musasula omanyi sente zosobola okusigazaawo tosobola
naye nga mwali mukoze enkwatagana ku last wano nga tuyingira show ate kati nsobola bonna bali bakwadde assurance mumaze obateeka nsobola okuteeka ku posta nga simaze kwogera naawe ne bwaba Miki namuteeka ku posta nga maze okwogera naye kubeera Miki y'omuntu yali wala nankubira essimu naŋŋamba Buladi nzija ekitegeera sefuko ne bajja ku show yange Pastor Bugembe n'ayitawo ekitegeera nti nze bwe natunulira audience y'abantu bennina ne ŋŋamba ne bano abaana baatuli bulala tuli part of kanjogere nabo akkiriza omuteeka ku posta mukole ki muteekeko aŋŋamba nti sijja kubaawo tosobola kuteeka ku posta era sijja kukola ki muteekako bokyali kati so abaagaana bonna okujja nga nabateeka ku posta n'abatajja n'abatannangirako show yange awo we nakolera bwe nti wemwayawulira neŋŋamba Buladi bwe mba n'abantu bwe bati nga temwe wa tikitoka gwe n'otandika okuzoleya kitegeeza oba nafuya kunziza wansi mwakolako after nga baganye okujja bakolako communication gyoli nti makaplo kino kiganye sisobodde kubaamu kale ate oba neewuunya obusiru bw'abo abaana ebyaddala kati okutuva ku Jose Kyakala okutuuka kwasembayo nze omanyi seekwekerera eyankubira essimu mugamba yankubira omuntu yekayekka gwe mmanyi waliwo no gaya alina akabuto mutuli bulala bakagenda yaabo bagendera ku mugendo oyo yeka yeyansindikirako yeyampostingirako ne ku posta yange oyo yekayeka mutuli bulala yonna naye abasigadde bonna akina Musiraamu Vipa wasimanya Sibi simanya ani simanya Jose Kyakala tekuli n'omu ekitegeera naye ate kyewuunyisa abantu basiru era mbaddamu abo abaana basiru ate malokola video nga ngamba sibaddala ate bonna bankubira essimu ne waba Jose Kyakala bonna recording zaabwe nziyina muno mbw ate Buladi ate lwaki otukoze booti biki ne ŋŋamba ate mu bulungi temwagala kubeererawo bannammwe ate maze okukola video ndaga abantu nti muli bambwa ate onkubira essimu lwaki oba onkubira leka abantu bategeereyo obubi obukuli nga bakulaba ku media ekitegeera ffe tukoze n'abo abaana naye nga be baana gosanga Jose Kyakala muli ku shoot Jose Kyakala n'ayambusa endabirwamu y'emmotoka tayagala newawa Buladi awo nga baagala mubongako nalaga nti waakabi ekitegeera nze mbeera ne palaso y'omuntu ali open kasajja n'ogamba maako no kyaliiwo ebambi mulete nfune n'oba ayagala kifaananyi naye ali open naye se baaba abaana beerabanga basita beerabanga anti era basita wulira mu bakyaliibo b'obeera nabo tolina kweyisa bootyo ekitegeera so abaana abo mbalabyeko ebintu by'ekisiru bingi bafunyeko like amawulire galinga aga balowooza baali ovanga ku muntu obudde buno nga tebakyasobola kukola sho mu kibuga ekitegeera nti bo baali beerabanga bakabi obudde buno balina kukolera mu byalo era kati ab'ebyalo balinamu excited bebalinga abagala okubala bakati wano mu kibuga record tebakyasobola kukola sho gye bakolawo tebakyasobola amaanyi gaggwawo Buladi competition yaliwo ne Miki nga bavuganya ne Miki yafuna sente yalirizi nga muganda wange takyali ku tiktok ombu bino bya pressure mbw awe wali no kati bo balinamu aga amalala nze neewuunya mwena mwakafuna baithawe kati bo lwafuna emmotoka omanyire emmotoka za looni ezo ziwabya bafuna emmotoka ne beerabira nti ffe bamakapula ate emmotoka twazivuga dda okitegedde bagenza otulaba wano kuba kati abo bonna bagenza okujja ku media ffe batusanzeewo ate kati ffe twakubira ku Facebook tetwakubira ku TikTok okitegera nze bagenza okujja ku TikTok nkuledenza amaanyi nga ayina kati gwe babuuze buli omu azze nga buli omu ammanyi okitegeera ojja okola n'omuntu ng'omanyi gw'omuyamba ate nga naye alina kyakuyamba alina waakutuusa gw'otamanyi kati so bazoleya abantu ab'enjawulo ne beerabira nti buli muntu alina amaanyi ge mu sides endala kuba kati nze ojja kujja eno enansana era newonaawulizaawo akuba ntisaniriza natokera mu kibuga ngenda okwambaza palaso ngolede ndi mu town eri mu Ditimo Owino kati audience yonna ngiina Kampala match ndi wonna sina we batamanyi kati ogenda okujja okola ne Maaka nange nyina wenkutwala lwakuba gobanga alaba nti goyina wontwala ekitegeera kyova nagambye Staboni yali awunze Staboni alina amaanyi nze kati kankubuulira ebyaddala nakolanga ne Bobby Brown ne Nilo nali manager waabwe the same time naye nkola ne Mutolo ne Rasta mu ku TikTok era we tutambula mu bivulo mu motoka yange ngamba
naye mukimanyi Staboni wa kabi ne yali alina akaana kakola bakala digital era akyalina ngamba ngena bagamba nnyo tuba tugeze ku comedy store ezo ko sima comedy nights ezo twagenda yalike wa muwanja ina skits yali azanya oba yali ya Yesu bane ne ngamba ne kano kagayi kali talented era olunaku nasoko okulaba Staboni nga ajoyinize tuli bulala ne ngamba ono mwana se talent ye ase brand wallahi mudiwo wano mudiwo ze tutasofuna ezakabi empya mu baana kwaliko Meriati comedies bana abana b'oluyongono twayinako Shami and Shower twayinako oyo omwana digital Staboni n'oyo omwana ababana bakabi ajewulira ye Staboni gwe ababana bakabi walaba no kati tuli bulala okujjako tuli bala obusiru bwabwe kwata omwana Staboni advert gye yabakolera nga bagenda okukola ekivulu kya tuli bulala fa concert akalango ke yabakolera ku social media boy omwana yakola akalango ne kanyuma n'akateeka mu nze mu byaddala ne bongamba mu tuli bulala nje yaani akolanga Staboni nkujira tata chimbo ne chimbo wa ebyaddala kullo bali create ba content creator ba kabi era tata chimbo anamala akwate kubonava mu tuli bulala kalasi kibachi kati anagenda okola ebisanyusa ebirala Jose Chakala yakola ddala bwalandi odi ne bugwayo sibi akyakola gano mazina gagwako okitegedde tibachi alina content Kasa Miki yalirize Miki simu zitufa yalirize nga TikTok nagamba kati siddamu kuteekayo content yata amanyi gabagwa ku luli bali bakola competition nga bamanyi bakasinga ate ka Miki ko kakola byanjawulo tekali competition kati yoli yakola ebwalandi road ne bugwayo n'abanja Spice Dana n'abanja yagendako ne Alien nga amanya ina ko na Alien amanyi gagenda gakka okitegeera tata tovuga botyo andi kati nze kugamba amazima andi jukira yalaba agudde kati Jose Chakala yabanja buli muntu buli muyimbi aina amayi ne kakola ki bine bigwayo byalandi odi ne bigwayo okitegeera kyovula wadde otanisa okulaba nga abuukira content n'atali wuwe azze nowono w'emiggo azewe nga biweddeyo buladi ebyaddala Miki yali mpaji nnene kuba Jose Chakala kyogamba nti Miki ye yazimba tuli bulala andi kati ate singa teyaliwo baali bakona competinga nani group ya Miki era walaba segeza balina okwebaza ennyo Miki ya creating a competition kati nze kati kankubulire Miki wa kabi komayiro wachi Miki wa kabi era bano ba Jose Chakala bagenda okulaba ani musiramu yava wa Miki muka content kali ke bakola akomusiramu bichi akatrending ennyo akolusania yali iziti bali bagenda kulya muchere nanye ne mugunda okitegedde era Jose Chakala yagenda okulaba amaanyi eno mangi n'aperereza akasajja ne kavaayo akasajja ka Miki ako tekabamanyi oba gwe olina obuzibu bonti we mwagaano kwatagana tewatuula na basajja mufune nkwatagana kati gwowanda buwanzi busabwe bo bankubirako ku ssimu tebankubira ate kati nze bwenkola naawe nga nange ndaga ku saidi yange nyina kyenzimba ate nga gweoyagala kissa oyagala basigale nga nkuwanika waggulu nti oli wakabi nange nyina okulaga munnaye nti nze gobaddossa nina audience empuliriza nkoze show yange Pastor Bugembe najja TikTok osobola okusinga Pastor Bugembe amaanyi Pastor Bugembe awosinze ku chachi ye ampadde amawulire azze ku show yange mubala gwe weweza oleta Pastor Bugembe mubala palasa ze nampafomingirako ba TikTok abazze abayimbi bazze gwe TikTok asigale nga nkupraising waggulu nti oli wakabi kitegeza gwe wadde yagala mbeere wansi Oshitaga ya digital ani Staboni kyeyagambye nti bwe yalete ekigezaako mukulakulanya bamukuba bukubi gwe ngamba nti tuli obudde buno bali bakyashininga oyagala Staboni akole show ye nga agudde anti ekyo kyekigobya Staboni ne bamugamba fuluma ate olekitaga yefulo wakabi agala wakabi Staboni teyefula wakabi bannaye tudde mu mazima Staboni wakabi Staboni ti ensi yamumanya nga tannajoyininga baani batuli bulala Staboni bwogenda ku content wa comedy store kebera Staboni ojja kakasa nti oyo mwana wa kabi genda ku TikTok account ye video tana joininga tuli bulala kitageza ne mutuli bulala wadde omubika tomuwa skiti zizenga main oyagala azanye nga jagoberera gwe badde bamusempi okitagedde omukubi emboko yamulugunyiza nti
bamukuba empi nnyingi naye talina kalungi nze nali ate ofune muki mugenda ku shuti ne musiiba enjala nze nambaddewo ku shuti zaabwe lwakuba ffe tulinamu akasente munnaayo tetujja kuyisibwa nga bano baana abali wansi nti nze ngenda ku shuti olwedde ndidde nnywedde ate nze ngenda ku shuti yammwe nga sirina byakkola naye wemba nnoonya sente so agenda kubeera mu content wa tiktok ekirala taliimu sente nti oba ogenda funa era nabo balaba kati obudde babeesiringira ku bulango era obulango ne buvaawo ba tiktok ne bagiggala bagenda kaaba enjala abaana abo ne kati ffe ova ku tiktok ogenda ku tiktok business yo giresi wali edduuka lyange likola botiki yange eyingiza ogenda ku makampani amalala ndi marketing manager amakampani erina ebbala lyetuliko lyennyini taxiba nze marketing manager waali kitegedde kitegeeza sente side ne side ziyingira kati bo batunuulidde tiktok we tunakola sikiti ne zitambula amakampani gagenda tulaba tukole ki tukole obulango abaana bagenda ku shuti bano ba tiktok abatono abali wansi ne babakuba embooko empi naye ng'ate mu sikiti bagenda mulagako face bayinza n'omulagako olugalo n'atalabika kuvaayo teba appreciating abaana bano bato naye ng'enjala emulumye tomuwadde kyakulya buladi nsaba abantu tolina kyoŋŋamba nabo wayambazaakoko ku bantu bano nga gwe fashion designer omuvubuka gwe nninamu obutakolagana nabo mu mbeera eyo kino ekikwata embooko era gwe ssebo vipower azanyanga musomesa Edimaster simanya ani gwe atali comedian wallahi we nkukwata ate comedian wa ebintu byazanya nange nsobola obikola ebyo ebintu byadda kuzza bongo bw'abantu mabega tosazanya bintu abasomesa bye bakolanga edda kankubuulire kiri bwe kiti nze sisobola bw'osobola tudde mazima kiringa wona agamba tuzanyeka tukole skiti z'akakebe ebida bye twakolanga mama ne taata tosobola bikola tosobola kwekweka nti tujja tukwekula ne tukolamu awo ebisanyusa abantu kati byakola yaddira emboozi ezaalinga mu ssomero olina buzibu kino omusajja mubanja era gwe ssebo kantune mu kamera Edimaster simanya gwe vipower ayambala empale z'ebituli buladi kennakukwata abaana b'ennansi nano eno interview mugigoberere nnyo mugirabe mwena abaali baagala obba ku balulinga mbalumbye kati mbadde nsaba mweno video mugirabe leero ankwatira vipower n'amundeetera oyo Edimaster akwata emigo mutuli bulala oyinako ssente oyinako ekirabo gayo oyo yatwala engoye zange ssebo kudduuka nga tasasudde how to fit ziri muwathe mitwalo oba mugandawo ate nze mumanyi nze nava mu yiri butambala nzalibwa yiri eri kasanzale eyo munde eyo eŋŋanda eyo nze nsebo najja Kampala nga siira yadde 10 najja neeyiiya bo bazaaliddwa ssebo Kampala ate baagala balage nti ate ffe abavudde eri ate ffe abalina okubakolerera so kati vipower nkugamba ekintu kimu mubanja yatwala engoye zange by the way era abaana batulibula we nabakuba video yasooka mwagamba mako omusajja tiyakusasula we namukubira essimu yagezaako okugaana okukwata n'okuddamu message zange anti wali omaze omukuba wali oyagala ako alina okusasula tekyogamba nze mu tawuni ebintu nnondayo bironde mu maduuka gye nsuubula muganda wange omanyi omuntu okutwala piisi z'engoye nga buli piisi z'engoye zaate emu eri mitwalo 15 ekitagedde nakwatako myako nalwa n'essaawa za silver essaawa ya silver ziri mitwalo nga 10 plus ekitegeera so yakwata ebintu byange ebyebbeeyi n'abitwala sebo oyo capital nange nagende Saudi Arabia nze nenjira n'enguudo okufuna capital wakola obwa sekadama nakola obwa sekadama blood nali fashion nali kikumba boy nenkwate kubo nengende Saudi Arabia blood aso ya Saudi Arabia omanyi omusana okuli Saudi Arabia oyo capital wange gwasanyira mutamumanyi nze munnaye ewaka family yange etunuulidde nze okubaweerezaayo omutwalo maama wange ne taata wange okitegeera abo abaana bazaaliddwa wano mu kibuga okitegeera ate be balaga nti banaku okitegedde so kati banne muleme kuzanyira ku baana abatali ba planned kid nze ndi asira omuntu ava kati gonze okimanyi nti nze nasibibwe Saudi Arabia omwezi mulamba mu kkomera kati oyo omwana wazanyira mu kapito wange gomayi kyemba mpulira okitegeera so ngamba ebintu bimu akomyewo asasule sente zange kuba zeeyongeramu bwabanga ebintu kati giweze emyezi emeka ebiri abangi bw'engoye zeyatwala omubanjiza kati emyezi ebiri Jose Kyakala yamugamba lwaki tosasula Maka Pro kuba nalimba tandise ne bakuba amasimu nga beetonda beekola kati ate okuva ku olwo nga group namba yalemerera okwata sente esasulire
memba eyatwala engoye mwalugulira ku pata akinani ngenda bakuba ekyo nkibagamba nze sikyegayirira abantu beifula bakabi bwobanga osobola okugamba nti oli wakabi ng'obanjibwa eno modiyensi oliwo okunyigiriza ate fe abakozi kuba kati abo abaana sijja kugamba nti nyina omuntu gwesa okukuya nemugamba mpa emitwalo 2 nze oyo yenyini yatwala engoye yankubiranga n'ekiro nga nsaba ddata w'2,000 10 oyo alina miliyoni followers nze nyina emitwalo 5 kati gankubuulire ne message nziyina nga musindikire data 10 meka oyo gwe bemulaba miliyoni followers so kati ngamba ba TikTok abato by the way kati kise ba TikTok abato temutiririra bantu bano siba kabi just numbers zibalimba ne zibawuggusa ne beragira ku baana bana abato okitegeera weragidde ku mwana ayina emitwalo 2 oba 15 naye ate nga asobola okuliisa okitegedde gwoliwo just kujja kulaga nti following ogina nete kuyamba kati nze yampisa bubi singa teyampisa bubi sali mwogeredde bwenti okitegeera era munoonya era buli amukwatako n'amundeetera ayinako ekirabo sente mubanjiza mukubidde essimu zange newenkulaga message muneeno azibulu ya bulutikinga nazivaako bwomukubira koolo akujjako talina data kale yadde bambi sikyamuwa naye sasula ebyange ebiseera ebisinga okolaganyeko ne ba tiktokers bano abanene ndabyeko complaints nyingi ez'aba tiktoka abakolaganye ne ba tiktok aboli mu kwogerako tinaye nga tebabakolera challenge babasasula sente tebakola ki have you experienced such oba kuba artist bonga muwadde kusente ne bataba kati ate ku kya challenge musiramu enansa neno yinza obutaddamu salayo musiramu DDT musiramu oyo yakwata sente z'omwana wange gwe promoting amuta Shy Boy kali kakoze ennyimba zaako nakakwata nakazza wansi kamuwandikire ennyimba musiramu yatandika okuyimba mutulio yasi ayimba mutuli bulala ayinamu myayimba yakwata omwana namuwandikira ennyimba mmeka musiramu yawandika ennyimba musiramu omwana ono Shy Boy yawandikira musiramu ennyimba mmeka 2 namugamba mundagano gye bakolera mu studio namugamba ngenda kukolera nawe oli muyimbi zimpe ku bwerere ngenda kukolera challenge ku TikTok nkwambuse nga nange bwe nkola ki bakola mbeera ya mpankuwe tiyakwata yadde 10 kuba omuntu omuwandika ennyimba of course alina okusasula sente tiyakwata yadde 10 okimpumwa yalo mwana yamugamba nze nkyenjagala kumanyi kwa newonkolera challenge nozira ku TikTok kimala abantu omuziki bakufuna neji yakola agiteeka mu private wali yani yagiraba anti bwe tunamala bakuba video yatulendinga n'agijjayo tewalabanga mbagamba gwe bakuwandikira ennyimba n'otakola ki n'otakola challenge kati we yamala olaba video ngamba kubye n'agiko yajja mu inbox n'angamba challenge yino n'aginsira n'oginze nkubikulie WhatsApp mwebiri njabikula kati n'agijja mu privacy nengamba embwa eno zinembwa zimanyira baana abato bana abatalina follow abatamanyi kwogera kati abani yali agiraba yagiteekayo kati olwama n'agiteeka mu privacy nga tayagala nno omwana ono abeere ku platform anti abayimbi n'abayimbi olusi beekuba enkokola ndowooza alabanga ate omwana amuwandiikira ennyimba bwana amuwandika ate agenda muyita kati neebuuza musiraamu endagaano gye wakoli okola n'omwana wakola yaki nensigala nga ngamba musiraamu nali nkulabanga omuntu ategeera ate laba ali nawe weefudde omusiru kitegeera era okuva ku olwo musiraamu nenjawukana naye nemugamba omwana wange paka ngaokoze challenge munnaye we namukuba n'atandika okunnoonya olwo asizifaya tugikola nani nejje kasowe ekikuubo ono president of Wenansana mu ghetto oyo kati gaya amugamba basonyiwe biki bajja bagamba jje kasi maka atuli bubi maka jje kasi n'abagamba bannaye maka mumusasule biki byayagala mumusasule ebintu byomba mwinawe mwamusobya mumwetondere kibasi kyekyo oyo naye Nansana kati ayinako pati gyatwala abaana bamuwuliriramu era abaana bagenda banoonya nalimba weza okutadda Nansana najje kasi n'abakola ki n'addamu n'abayita n'abakiriyalingira n'aneegayirirako ne twogera nabo n'ayogera nabo nzisogeranga nabo kubanga nze bankubira amasimu ne babajjuza ekyakala bankubira esimu ne mbagamba sina kyembeetaaza mukole ebyange byenjagala musasule sente zange gwe mmanja nakola challenge azikole ate mulekerawo empisa embi okitegeera je kasi n'abayitaawo ne bayogerayogera
omwana Shyboy tebamukolera era nnyimba challenges nakati musiramu tukyamubanja kuba twagala kugenda atuwe ssente zawandiika ennyimba kati mubanja nnyimba twagala ssente za nnyimba ezamuwandiike oba si kyekyo azideretinge abaffe azijjayo tiyasasulira okola otya challenge y'omwana n'ogiteeka mu privacy emu ng'ate wamusuubiza ogenda zikola nnyingi je kasi yaŋŋambye sizifaya yaggwako naye yabavuddemu yabatadde kati mwenna abaana b'ennansana bwe muba tulabirako mu nnansana mutugambe nti mwebali mpozi era bafiise ennansana okitegeera kuba wano ennansana bw'otabuuza maakapulo oba je kasowa ekikuubo n'abasigadde mugenda tubulira ani yabaleese oba gwe just watwala kimala kutuula na mukama waabwe cause Jose Chakala ye boss nze ndowooza oba gwe olina kutuula na boss anti kati Jose Chakala alinamu obuzibu bw'okweraga amanyi munnaaye yaŋŋamba we namukubira essimu naŋŋamba makapulo erinnya mbadde ndiwulira wulira we yaŋŋamba wulira makapulo erinnya mbadde ndiwulira nga maze bakuba olwo ate mugamba taata n'ennamba yange sebo kati tokyagiina naŋŋamba enamba mbadde sigiina mbadde saagisevinga nemugamba kati ogisevinze naŋŋamba kati nsimanya tusonyiwe ebintu byatuli bulala ate oleese ebyemmotoka simanya zaalo ne wa success nemugamba mulina excitement okitegeera mbadde manyi bulijjo omuntu wewagirako lwa mmotoka nemugamba Jose leero ntegedde naŋŋamba nemugamba ddayo mu vidiyo zo mwendi sabanga olwo yeefudde atamanyi atandabanga nako okitegeera neŋŋamba we muti mumanyira abantu le mwasanze mubi sebo omanyi omuntu okukola naye ng'alaga sebo takumanyi obamanyi abo nemugamba kati vidiyo yagala njijjeyo yali ayagala ngideretinga nemugamba nno sigenda gideretinga mbadde njagala abantu bakakasa odiyensi yammwe bomanyi abantu babalaba abo balowooza bakitalo so nkugamba Jose Chakala bonna teri atamanya show yange era we baali wa manager teacher mu meeting gye baalimu nga tuvudde eruweero lwebalwanira eruweero baatuula bonna ne bagamba kati omanyi enjawukana ndowooza yava wano ku vidiyo ezaateebwa ne bagamba oba makapulo yata videos nga tulwana ezo ez'okulwana nga webalwana ne mbagamba naye bano abasiru balwanira batya mu public kale muli abantu ne bakuŋŋaana ab'emabbali n'abeeruweero kati ndowooze mu busiru bwabwe ne balowooza bakufa abaaliyo fe abakolaki ne badde ne bagamba kati Jose Chakala mbu n'abagamba nono Wembo n'abagamba naye tetugenda mu show ya makapulo ne bagiboycottinga okitegeedde ne bateekawo embeera ne bateekawo embeera tetugenda mu show ya makapulo tulabe anti yatutaddeko ng'alowooza fe abagenda omuleetera abantu buladi ekyali ku iconi ku show yange era Stabon kyeyogedde ekituufu yagambye tebajja naye ebbala yajjula eti ate nga kituufu akaana kajjuza okitegeera so bano abaana bagenda ne bagala okuzza wansi ne beerabira nti ate gwe bazza wansi olwo nawe olina audiensi yo okitegeera so kati nze nnyongera obbagamba Jose Chakala bonna nga gurupu bweri tekuli n'omu ataamanya binali ntegeka okitegedde era ne bwe baali mu meeting baabyogerako oyo omuvubuka bayive kati mweyo meeting era Jose Chakala mwe yategeera nti ono omwana gwe mmanje engoye byaddala kuba yeze yagenda ayambadde outfit ya green era yaŋŋamba omukulu yajja anyumye kumbe outfit zange zinatwala yanyumira mu byange musajja komyawe sente oba nkunoonya nga tumaliriza mu buufu ofaananako bwe butyo nga gwe omuntu ayambaza abayimbi mpulira nnyo abantu ba fashion nga muyombagana nnyo n'abayimbi buzibu ki bw'ofunye mu bayimbi okubambaza anti kati obuzibu ennina ekintu kye nnina kiri ekintu kimu nti nze we natandika okukolagana n'abantu natandikira wa palaso emaze nayo emyaka 10 giri mu 10 kuba natandika omuwa ebintu ebyokwambala dda bwe munoonyeza bwafunayo n'abalala nkale nga bwomanyi ebintu tosobola kukwasaganya byonna wabawo obudde nga tosobola mufunira era nebolaba ne bogenda ku pages yampanika nga mwambaza ebintu bingi ekitegeera naye nze mbagamba mu industry mulimu abantu abasasuzi oba ab'emitima emirungi mulimu kati mulimu omuntu gw'ojja okuwa engoye nga muyimbi oba n'abuza n'ebintu
n'oyogera naye mu inbox n'akola bangi ne betayagala kuba bangi era nze odaba wano nalekerawo okolagana n'abayimbi abeeyiiya oba kale abalinga abayita baserebu nga weeyiiya tokubye nnyo no kuba kati nze kati kankubuulire sikyalina kyenjagalamu sikyalina kyenetaaga bayimbi bwe mba njogera n'omuyimbi ali top weba tugera ku bayimbi abali mu 10 abasooka palasa omumpa kati bwe mba nga asobola okumbeera pasita bugembe omumpa waba basobola okumbeererawo kati abayimbi abeeyiiya nabagoberawo nze ne ku dduuka lyange bakimanyi tojjawo nga ogenda twalabya bbanja toyambaza bapukaming era bajja ne ssente zaabwe ne mugamba oyagala bino sasula ssente mbikuleetere kuba nze gwekyuzinza okulaba kuba nze olwedde ozze omanyi nti nze nyambaza ekitegedde naye wajja bino kati kuba kati oyo mwana watulibula yangi yalinga agenda eyateeka ekifaananyi ekibi mu batikitoka kati sikyabeesigirako ddala abasinga nategeera nti banaku kuba omuntu obeera ne miliyoni follower tosasula ngoye za mitwalo nga 2 miliyoni follower naye nga benyambaza eno obwana obulina 5,000 busasula Mwitegedde ya kati kyovulaba nkolagana n'abantu abalinamu kasente kyovulaba edduuka era weeriri era sigala ngenda mu maaso ezegeza ko toyina buzibu na muyimbi yonna wetwogerera mulayine saagala nnyomba kube kuba bangi buladi makambaleke ezegeza toyina go wali oyambazayo n'atakusasula ng'ogyeko watuli buladi mwebali abayimbi katubaleke kuba abayimbi abayimbi tubaleke omuntu yekayeka gwe nali nnyigiddeko mu industry omuyimbi gwe nali nnyigiddeko mu industry yali ani ono gayo ono Victor Kamenyo oyo ye yanzibako power bank era walaba aka video ke namukuba yanzibako power bank oyo ye nentegeera n'abayimbi era banaku abamu bade mayo tundangoyi andi kati laba oyo Victor Kamenyo ate yanzibako mabegaawo naye nentegeera nti n'abayimbi abatono ebintu ebitono bibemazaamu just power bank nobba ku mwana power bank by the way kati abayimbi nentegeera nti nabo tosaba muwa kintu kyo nakikuddiza era kyovola wanze nkolagana palaso na Gaza wange Gaza wange baddala era walabye Gaza tugenda mu kibira namukubire ne mugamba njagala ka drop oinasho nina tugende mu kibira ne maka professionals erinda wano nasa mugenda kola ki mu kibira twategeseemu party era abaana ba TikTok abalabye bamiki bonna basefu ba chicken ba chumi bagikubide dobulango fiki Gaza abana ba egenda bera nga mukago gomukaga guno mwezi ogenda okujja lugendo akavinda mugongo bwe tuti pata yekibire egenda baayo location eri nasa na Naluvule tugenda mu kibire eyo munde eyo tugenda okukampinga ekigendo beera era vibe nga bomanye bintu byo mu kibira kati ekibira twakikoze nga kyanjawulo twakitadde mu sound Oshagera twashitadde mu sawu wali privacy mu kibira twatadde n'obutenti obwokwebaka obulimu obufaliso boye bwokowa okukuba omuziki ng'ogenda mu katenti nga weba katenti gomanyi abagaliwo n'abaaso ono omusajja anjogeza nnyo ebigambo bingi akugamba kale emboozi eba nnungi nga olina omanyi kati nze ate nkwagadde nnyo otuuka nojja n'obuuza omuntu kyekiriwo omanyi kati wali baddeyo n'odiwetinga ka vidiyo kange n'ogamba so kati ekirungi bane aba bloggers ab'enjawulo mukole nga abaasi bwakola kwagaliwo nze neeyongera obagamba nze naze kumalawo ba TikTok abeeyita abakabi nga toyina gw'oliisa ekitegedde kati akina ka group katuli bulala kalina okwetereza okagala kutaka either mukolera abana challenge abawa sente kuba mulimu babanja sente omwo nalabako n'omulala awo CB simaya CB walina sente z'omwana ziwali watwala awo imagine nokwata challenge sente z'omwana ozitwala gwe ekyo kyewuunyisa nga tomukoledde challenge oba olidde sente zabwerere mubere baddala ba TikTok abana mwe mubabererewo obalaba abo abaana tebatendinga party z'abaana za ba TikTok zibategeka tebakikolerako ddala tulinayo n'omuyimbi muyina n'omuyimbi wamwe mu group namba eyabadde gwe mwali mukola naye musikiti zammwe Fisha ayimba ne Fiki Gaza temusobola mukolera challenge ku TikTok Fisha yakuba yakayima ne mama nakanjako bayira ne tebasobola mukolera de challenge neyo group kyeyo akyali part of the group
simanyi sikyalaba nga abeera mu nnyo musikiti naye ne waaba tabeeramu kye baakola naye kimala okumu appreciatinga ne mumukoleyo challenge ne mumulaga nti ate mubadde naye niye omwana ayimbye endonga akubye nefiiki gazi oluyimba temulukutteeko okitegeera so mubeere baddala nze ebigambo byange nkolera Nansana bwe mba nkola ne companies njogere ku company yange gye nkolera taata nkola ne Alumata Recruitment Agency etwala abaana ku kyeyo Saudi Arabia gwe nange oyagala genda ku kyeyo jangu ku Alumata ate no mu companies ez'enjawulo nkola ne taxi ba wano we tuli taata etoskinze eri wano then waliwo Masaba and Sons era nkola naye waliwo akafudde the Scout Paradise kali wano Nansana era nako ndi nako so mu bifo byenjawulo byenjamu ssente mu bungi era bensobola okuyisaawo ku media. Alright, naye manya one time nze nina emboozi yo nja kujja nina emboozi yo gye tulina onyuma ya ssaawa nga nnamba oba bbiri abasiddi omusunsuziri erinnya eryange njagala okutegeeza kusula motors eneesangibwa Makindye atuuka kalenda yisaamu olusalamu opposite ne Africa Oil bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'emmotoka bagenda maaso n'okuba nti bazikolerako mu bufu obumu oba obulala mu mbeera emu oba endala like nga vidiyo eno Rokia yabadde ku camera. Thank you.